Genocide musale yafuuka ekisekererwa. Omuntu yenna ow'amaanyi abanga ekisekererwa. Olaba Museveni alinga ekisekererwa. Olaba Katonda. People joke about God. Yatonda ensi, yatonda emisota, yatonda ennyanja, but people talk about God as a joke. Katino. Eno neyinza okuba one of the 49th laws of law of power. Nti omuntu okucontaininga obuyinza abikaminga lawuze. Government ya Museveni yemu kuzisinza okufuga abantu mu nsi ebbanga gwanvu. It looks lousy. It looks unserious. It looks weak. Because what government is a mirundi ebiri. There is a government with exoskeleton and a government with endoskeleton. A skeleton is a framework of bones which gives the shape and which determines the strength of a body. Kati waliwo ebintu nga kungulu kigonda munda nga wali amagumba. Ne wabaawo ekintu nga munda kikaluba nga kungulu kikaluba nga munda kigonda. Government ngeza Kagame, government ngeza aba Mobutu Sese Seko, government ngeza aba ono musajja we Libya. Zali zikaluba kungulu because they were dictators. Nenga singa if you chetuita mukuzimba reinforce okwongera mu amaanyi ogikutula. Kati waliwo government nge ya Museveni, it looks flexible, it looks watery, it looks spongy, something which is permeable. Olaba omufaliso gugondera woyiwa amazzi kolaki gukaluba. Amazzi guyingiza mangu amazzi. Ne government ya Museveni bweto weri, it looks unserious. Era bikange enaagwencha. Era government ya Museveni wa abantu banje suubize nabulako bakojja bangedda. It was like 2006-5 kojja mulangwa nga agamba nti president government ya Museveni tejja tuka 207 mama nyabo from 2007 up to now wakaite emyaka gigenda mu 18. Kati mwatandika debiboze bigamba mu Museveni bwavaako muhozi nadda kubagenda kubaawe entalo. Era abanyakole bajja genda. They are now consolidating power. They are building power lines wansi wensi. Eno wansi muli mukutambula eri balina biguleda biri mu kusima lwazi wansi bali mukola pipeline ya buyinza. Kati genocide ekyokuyiga kyalina kiri kimu. 1. Abantu bana abali mu buyinza nga bakuliddemu ba mama Kadaga, Muzeyi Museveni, ba Kahindo Tafiire, ba genocide. Olaba bantu bakozi. Genocide asobola okutuula okuva ku ssaawa 2 nga atudde nga asolovinga ensonga ez'enjawulo paka essaawa 4 nga tavuddeewo. Kati mwabaagala okubaddira buyinza nteekateeka ki gye mulina mugamba nti ebifo babiveemu kubanga twagala batugaane. Enkya walina okubaawo jjeno omulala, walina okubaawo addira Ndawusi Mbigere, walina okuwaddira Senkubuge oba Abe Mukiibi mu bigere. But are you ready? Genocide handling ebintu ebyenjawulo ebyetaaga okulowooza. Netoyinza musanku biiki nga awuga. Toyinza musanga mu bbaala tibane wiiki eno yammenya kati bane ndi mu bbaala. Kangendeko entebe yonna ewujje nedda. Naye abavubuka be tulina leero they are lazy worker men. Bantu banafu balebevu. Tebalina kye basobola kukola. Ndawusi aludde kusimba. Can you replace Ndawusi? Abe Mukiibi abasajja tebata kintu. Can you replace Abe Mukiibi? Can you replace Museveni? Can you do the activities? Can you handle the luggages? Genocide is handling every day. Operation execution. Bano ba minister, bino bya security. Ate waliwo kino, bano ba yimbi, bano ba investor, eno namunkekeera, bano bavudde eri omusajja n'asiba nga atudde bwati. Sijja kulimba. Those people look lousy. Era kyangu okulowooza nti mwenkana nabo. Because abantu bano bobona abafuga naddala bali mu Buganda. Look lousy. Museveni ambala ebisaati nga binene n'atambula awo.
ne mulowooza mumusinga amagezi. Kumbo abakulembera abatwalaganya. They are not hard on us. Nti government yaabwe eringa boolaba nti eringa ya girasi nti engumi emunga yatise. Kumbe sibwe kiri baba. Erina amagumba munda ate gotasobola ku breakinga, because one way of consolidating power is to look lawuze. Kiringo omwami bwafumbirwa ne wabadde musajja wa amaanyi obuyinza obuwaayo, kati Museveni alinga nti ffe tulina obuyinza ye talina buyinza, kumbe yalina obuyinza ne Katonda abeera mu ggulu eyo n'okola by'oyagadde byonna naye obuyinza buli mu mikono gye. Matthew 28:18, all power belongs to him. Isaiah 45:7, everything yakikola. Kati Katonda awa abakulembeze ekisa okulabikanga abatali serious, okulabikanga Yesu bwe yajja ku nsi kuno yazaalibwa mbaavu najjanga mulaalo. In fact n'abatukulembera leero balaalo, buli omu yali abanyooma, naye batukulembedde emyaka nga tebakyayongerayo kuba omuntu yenna ajjanga anyoomebwa. In fact yaba n'obuyinza. Yesu n'atambulira mu lugabire, family gye yakuliramu nga baavu, era abantu bamusekeera bangi, n'abamu challenging anti yabakamuwaliranga yabaddamu mpola, naye amagezi ge yaleka n'olwaleero. We are still talking about him, and we shall worship him, and every knee shall bow. Kati sigezaako kugeraageranya Museveni Katonda, nene Museveni Katonda mu ngeri ye, kubanga obuyinza mu ggwanga no buweereddwa ye, n'omuzadde Katonda n'omukulembeze Katonda. So Jerusalem Sale weebale nze mpeebwa ekyokuyiga nti omuntu yabadde mbuyinza yandibadde asiba ku Serena n'emikwano gyawo nga banywa, naye omusajja alemera mu nsiko. Museveni alina ebyokukola everyday. Kati gwandaba wakakola ki okuva ku makya? Oli awo oyasaamiridde, oleekaano oyasaamiridde n'amalusu gayiise bw'oyagala gaggawala.